mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Waliwo eyambuuzizza eddagala eriyitibwa Embooge kye njagadde obbalaga gwe yagimbuuzizza. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mwetegereze eddagala eryo liyitibwa Embooge Ddoodo. Kika kya Ddoodo bw'atyo bw'afaanana nga bwe mumulaba. Ddoodo oyo amera nnyo mu nnimiro oba okumpi n'ekkubo, naye nga mu nnimiro tugezeho kabadde ennimiro yo omuddo oguddamu okumera ogwo, n'embooge naye emeramu nnyo. Kugambye embooge kika kya Ddoodo, naye Ddoodo oyo ekyamazima tetumulya. Mukitegeera, wayinza okubaayo abamulya naye ffe wano mu Buganda naddala e Masaka tetumulya. Bwe kityo bwe kiri, naye ate bamujjanjabisa endwadde ez'enjawulo. Okusookera ddala Ddoodo oyo mulungi nnyo, osobola omumuyenga bulungi. Bw'omuyenga osobola omumumaasa mu nnyumba nga mubadde muyingiddemu omusota, wadde nga baatugaananga omuyingiza mu nnyumba, kuba Ddoodo oyo twamunoganga nga tukyali bato naye baatugaananga omuyingiza mu nnyumba. Ekyo tebaatubuuliranga lwaki, naye ekikulu kya byonna aliko eddagala eryo mulungi nnyo. Singa omusota guyingidde mu nnyumba osobola omuyenga mu mazzi n'obeera ng'omaasa amazzi ago mu nnyumba owayingidde omusota, oba nga guyingidde mu kituli oyenga amazzi, ofuna obukoola n'oyenga n'oyiwayo, guba gujja kufulumayo bulungi nnyo, tegumwagala. N'ekirala tugeze ng'ofunye amabwa g'omu bulago ng'amabwa gakuli bubi, ofuna obukoola obwo n'obuyenga n'osiiga mu bulago, osiiga busiizi mu bulago, osiiga mu bulago ng'ozza wansi, n'osiiga ku bulago mpola amabwa ago agali munda gaba gajja kuddukako bulungi nnyo. Embooge y'oyo Ddoodo ayitibwa Embooge. Ekyamazima Ddoodo oyo alimu ebika biyitirivu, naye abasinga mumanyi ono aliibwa, ne mumanya n'oyo gwe bayita ow'amaggwa. Kati ono bamuyita Ddoodo gwe bayita Embooge, yeeyo talina maggwa. Ekyenjawulo ky'alina assaako obusigo nnyo, assaako obusigo, ate ekirala obukoola bubeera butono. N'olwekyo mumwetegereze bulungi nga bwe mumulaba, alina kakkala ku buti, bussawo kakkala ku ke mulaba, assaako nnyo obusigo bungi nnyo, amulisa nnyo obusigo, kyenkana buli ewali akakoola waliwo obusigo. Y'oyo kansubire mwetegereza bulungi nnyo mwabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.